mbagala nnyo era gye musinzira okubanga mugoberera mwebere kwekumira ku mukutu ogwa Uganda Lifestyle. Happy New Year. Mbadde mbabuzeeko ne kati nkomyewo. Kooti saidi zaawo Makindye yabadde eramulwa omwami Yiga Adiru. Kati bagenze maaso n'okubanga basindika promoter oba Ssaabavulu Abitex ne bamusindika awo eruzira ne bamugamba togenda kubeera ng'okomawo olunaku lugenda kubeera lwakubiri olwa wiiki ejja. Nonno ono yakwatiddwa oluvannyuma lw'abantu abakunukkirira mu 10 abagenze maaso n'okubanga bafiira ku kifo ekyo kya Freedom City we twabadde atujaguza okuyingira omwaka gwa 2023. Nonno MC yagenda maaso n'okubanga ategeeza bannange mufulume bweru abaagala okulaba ebiriroliro. Wano abantu bagenda maaso n'okubanga beenyiga miryango era okunukkiriza ddala ng'abawerera ddala 10 balusuddemu akaba okusingira ddala abaana. Kati bantu bangi bageze maaso n'okubanga bayitibwa. Kubayitiddwa kuliko abakuumi ne kubeerako ne nanyini Freedom City omwami Sebalamu kossa ne MC ne bamanager ab'ekifo ekyo kossa n'abazadde ab'abaana abo. Baagala bagenda maaso n'okubanga bakola statement bannyonnyole biki ebyaliwo. Kyava ku ki bo bajje n'abaana mu bivulu. Omutesitesi w'ekivulu yagoberera mateeka ki okusobola okulaba nga ekivulu kino eno kibaawo. Jjukira nti ekivulu we kiba kiteekebwateekebwa kibaako ne nanyini kyo, kibeerako ne MC, kibeerako ne DJ, abakuumi, poliisi n'ebirala. Tolowooza nti nno wonna agenda noyogereza ne poliisi egenda kuwa abakuumi bonna bonna be weetaaga. Wabeerawo abakuumi abo b'osobola okufuna oba be twandiyise ba bouncer. Abamu basobola okuva mu bawu, abalala ne bava mu Uber, kisinziira gwe ekibiina ky'oba oyiseemu okufuna aba bouncer. Kati mu buli kimu amateeka gasobola okugenda maaso n'okubanga gamenyebwa. Naye kasita bakwatira mu kitundu muganda wange otegeera nti amateeka gakola. Kale bantu bangi nnyo abateekateeka ebivulu ku lunaku olwo. Kyamukisa mulungi nti ebivulu ebyo byayitamu bulungi nga tewaliwo omuntu n'omu agenze maaso n'okubanga akafiiramu. Nekya Abitex singa kyagenda maaso n'okubanga kiyitamu bulungi. Nsuubira bino byonna byali badde tebiriiwo okunoonyereza kino kiri. Naye munnange olw'okuba nti enjega eyo yavaawo kitegeeza nti nga poliisi erina okugenda maaso n'okubanga ekola omulimu gwayo okutangaaza eggwanga ku mbeera eyaliwo nandi mukyamu ate era ani mutuufu. Kati njagala nkuyitemuko ku bumu ku bukwakulizo baneeno bwe bagenda maaso n'okubanga abayitamu nga poliisi yagenda maaso n'okubanga ebawa akakwakulizo akasooka. Bagamba nti nno okufuna olukusa okuva eri director w'ebyobulamu mu poliisi. Kitegeeza nti mwami Abitex era alina okufuna olukusa okuva eri director w'ebyobulamu mu poliisi. Kitegeeza olw'okuba nti waliwo enjego y'obulwadde bwa Ebola ono alina okugendayo n'amunnyonnyola bukya bagenda okubanga ateekateekamu ekivulu abadigize baleme kuvaawo na bulwadde obwo. Yalagirwa afune ebbaluwa okuva mu b'obuyinza e Namasuba n'ebbaluwa endala okuva eri nannyini kifo okakasa nti nno yakkiriziddwa okutegeka ekivulu kino eno. Kitegeeza nti bw'ogenda e Namasuba wabeerayo poliisi yaayo kyekisooka, wabeerayo aba LC, wabeerayo baani n'abalala. Kakitegeeza olina okugendayo ne bakukkiriza nti kituufu tukukkiriza okuteekera ekivulu mu kifo kyaffe. Kyakubiri, nyini kizimbe olina okumutuukirira naye n'alaga nti nno buli kimu kiri taratibu. Mwakkiriziganyizza okubanga otegekera mu kifo ekyo ekivulu kyo. Kati nno wano bamugamba akakkiriza akalala nti ayina okuwaayo olukalala lw'amannya g'abayimbi abateekeddwa okubanga bayimba mu kivulu ekyo. Kale ekivulu kino eno ekyatuumibwa party after party kwali kuliko abayimbi okuli Winnie Paraso, Vinka, Geoffrey Lutaya, Aluna Mubiru, Amoti, King Saha, Nina Rose, kossa ne bakazannyikirizi aba Maulana
and rain. Kitegeeza nti abalina owaayo olukalala such that nti buli muyimbi gw'olwanze oba gw'olanze azze kubeera abantu batera nnyo okulwanagana mu bivulu olw'okuba walanze omuntu n'atajja. Kitegeeza olina okukakasa poliisi nti bano abayimbi bennanze be bano era be bagenda okubaayo. Kuba obeerawo omuntu agamba nti bano abayimbi be bagenda okubaayo ate watuuka okulanga n'alanga n'abo abatagenda kubanga babeerayo. Kale n'ako akakwakulizo bakamuteekako asobole okuba nga awaayo olukalala lw'abayimbi abagenda okubeera nga bayimba mu kivulu ekyo. Ono nno nti yali ateekeddwa okubalaga emiryango eginayingiza abantu n'ebidduka mu kifo ekyo. Kitegeeza nti yali alina okulambuza poliisi nti guno omulyango gwe gugenda oyingiza abantu, ate guno gwe gugenda okufulumya abantu, ate guno eno emmotoka bwe zigenda oyingirira ate era zipaakinge wano, ate era emmotoka zigenda kufulumira wano eno we ziba zifuluma. Kitegeeza n'emmotoka accidents nazo basobole okuba nga bazeewala, so si kuba nti emmotoka weeyita ate n'abantu we bayita. Kitegeeza nti omuntu asobola okusaabala abantu. Kale bena poliisi eba erina okubyekkeneenya ng'ekivulu tekinnaba kubaawo. Kati nno okuba n'obuuma obukebera bbomu eri abayingira. Kitegeeza nti ekivulu kino eno bamugamba alina okuba n'obuuma obukebera bbomu buli muntu ayingira nga balina omukyekinga, balina omwekebejja tabanga ayingiza bbomu. Kati nno poliisi era yalagira Abitex okulaga amakubo abantu we bagenda okufulumira n'ebidduka. Ekyo kikunyonyodde. Poliisi yalagira Abitex okuteekawo enkola esobozesa okutangira embeera y'ebikwate biraze. Kitegeera ebyo ebikwate biraze oba olina obyetegekera nti singa kino ne kino kibaawo. Kitegeeza olina okuba n'obukuumi obumala, olina okulaba oba okuba ne bakalabalaba abamala such that wagwawo enjogo ng'eyo musobola okutaasa abantu abayinza okuba nga bafunye obuzibu. Kitegeeza nti ne muba n'abantu abafuluma era mulina obeeramu abantu gwe bootaddewo oba babawunsi oba abalala ababafulumirako nti wabeerawo obuzibu bonna. Kitegeeza nti ekizibu kino kiba kisobola okwandolingibwa. Mujjukiraawo abantu abagenda maaso n'okuba nga babeera mu Kenzo Festival zaali zikunukiriza okuwerawo ssaawa nga 3 abantu batandika okwecangacyangamu. Naye mujjukira nti babawusa bayingira mu bantu ne bagenda maaso n'okuba nga basikayo, abagenda maaso n'okuba nga bafunye ekiziiro, abagenda maaso n'okuba nga ebbugumu libasuseeko obungi, embeera ng'etandise okwonooneka ne babaza ku stage ne batandika obbawujja ng'embeera tennaba kusamba oba ekiwuno nga tekinaba kusajjuka. Kale kati yalagirwa asasule abasirikale ensako ey'okubeera ku kivulu. Kitegeeza nti yali alina osasula abasirikale. Jjukira nnyini kifo kigambibwa okuba nti nno yamuwa obukadde 10 buli kivulu, ate poliisi n'asasula obukadde 3. Okitegedde bulungi nnyo. Kale mu mbeera bw'etyo gega amateeka ge bagenda maaso n'okuba nga bagoberera bwe baali bateekateeka ekivulu. Kale katulabe omusawo guno eno gunaakomekerera kutya naye nga sofa byebyo ebikyaliwo. Nze Ssegawa Morishid.